Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd. Tumutenda Allah subhanahu wa ta'ala, tumusaba Allah so kusasira ebyengera n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Olwaleero tujja kwatuna ku gusulu. Bangi babuuza Sheikh, njagala kunambulira ku gusulu. Gusulu kyeki? Tunaaba tutya gusulu? Ne gusulu tebakitegera kyeki? Kiyitibwa gusulu ngoze mu taarifu sobola ogamba nti al gusulu huwa ta'mimu al badan bil ma at-tahiru, nti huwa ta'mimu al badan bil ma at-tahiru, okubeera nga obunisa omubiri gwo gwona ng'ogubunya amazzi amatukuvu. Okunaaba kwe bagamba okunaaba okw'okubeera ng'onaaba omubiri gwonna buli paati nebeera ng'efunye ki? Ng'amazzi gatuusewo, buli paati gy'olaba ku mubiri gwo nga gatuusewo ku mazzi paka ku bikolo by'enviiri. Oba tugamba nti huwa sayanu lima ala jamii albadani biniyati makhsusa. Huwa sayalanu limai ala jamii albadani biniyati makhsusa, kwe kubeera nga obunisa amazzi omubiri gwo gwona naye ng'okulembeza eniya eyeetongodde, niya nga yeeyawulidde ku kintu nti naaba gusulu, si kuva eri buvi nga bw'onaabeerawo nti onaabako ntuuyo oba ebbugumu lingi, wabula okulembeza eniya. Katugeze, tulina ebintu biri 6 ebiri mujibatul gusulu ebibeera nga bikukakasaako okubeera ng'onaaba, nga singa kiba kikutuuseeko ekimu ku byo oteekwa buteekwa wajibun alaika antagsilu, nga kiri wajibun gy'oli okubeera ng'onaaba. Biri ebintu 6 tugamba nti mujibatul gusulu, ebikakasa okunaaba gusulu biri 6. Kasooke tubirabeko then tuleke tulabe tunaaba tutya gusulu. Tulina enaaba za mirundi 2, abasinga obungi mumanyiko olunaaba lumu. Ziri enaaba za mirundi 2 nga zonna zikkirizibwa, wabula tulina lwe tuyita afdalu, olusingako ku lunne waalo, naye nga zonna ziba ntuufu era bw'oba onaabye. Ekisooka ebiri mujibatul gusulu nga kyo singa kiba kikutuuseeko oteekwa buteekwa kunaaba. Ekisooka mulimu khurujul maniyi bishahawa. Khurujul maniyi bishahawa kyekisookera ddala. Singa oba ovaamu amazzi, singa oba okufuluma kw'amazzi agazaala bishahawa n'obwagazi. Mu bitabo ebimu basobola ogamba nti billadhaati oba bilidhati min ghairi naim, nti okuvaamu amazzi gali agazaala nga owulira obuwoomi, oba osobola ogamba nti bishahawa obwagazi. Singa gaba gakuvuddemu ago amazzi, abasinga obungi osobola okuba abamu babeera ku bifirimu ebibi, abamu balina okutakarara nafakara n'okufumiitiriza ennyo ku bintu ng'ebyo ebyajjima, kwegatta mu nsonga z'obufumbo. Omu n'abeera ng'alowoolereza nnyo oba n'atunuulira nnyo oluusi oba omukyala n'atuuka okubeera nga shahawa werinnya n'ovaamu amazzi ago, oba olina okunaaba. Oteekwa buteekwa wajibun alaika, oteekwa. Era bw'otanaaba bangi nnyo mu nsi muno nga swala ze basaala nfu, bangi nnyo ddala mu byalo eyo, bangi nnyo nga bukyanga abeerawo ng'akuzeemuuko talinayo swala n'emu, kubanga singa oba tunaabye gusulu okwetukuza kuli tokkirizibwa kusaala, ekisookerako ddala. Era ne bw'osaala oba toli mutukuvu, swala ebeera nfu, kubanga olina kusooka kunaaba gusulu then olyoke osaale. Ekisooka kyekyo nti khurujul mani, singa oba ofulumyemu amazzi ago agazaala aba buyita spam, singa aba akuvuddemu oba olina okukola ki? Oba olina okunaaba. Then ekyokubiri mulimu al iltiqa'u al khitanaini, okusisinkana kw'obutayirire obubiri oba okw'obwereere obubiri singa buba busisinkanye.
era wano Imaamu Ahmad yayongerako nti ne bw'obeera nga tomaze wa illam nazal, n'obeera nga tomaze, n'obeera nga osinkanye oba ni keesa abantu abamu babeeraawo, oba obadde wakayingirako buyingizi katini, awo oba okakasiddwako okubeera nga okoze eki, ng'okakasibwako okunaaba. Ate waliwo enjawulo ya romansi, waliwo omuntu okubeera nga anywegedde n'anywegera omuntu naye nga tafunyeemuuko kyawanti oba khurujul maniya amazzi bagamuvuddemu, oba n'abeera nga tayingidde n'akomaawo ku romansi, awo tonaaba. Naye singa oba oyingiza kwadde kenkana akatinye ennyo bwe kati, akatinye ennyo ne kayingirako bwe kati, oba olina okunaaba, ekiri wajibu ne alayika okubeerako onaaba. Then ekyokulala ekikakasa ku muntu okubeera nga anaaba mulimu Islaamu likafiru, singa omuntu asiramuka nga abadde mukafiiri ke mukulu, anaaba olw'okwetukuza okubanga kuno shahada gyatoola nti ashahadu etukuza omwoyo, then n'anaaba otukuza n'omubiri kungulu, n'abeera omusiraamu omujjuvu. Ekyokulala ebyo biri bisatu. Ekyokulala mulimu addamu lhaidhi, omuntu oba tugamba nti inqitaa'u lhaidhi, omusaayi omukazi singa aba avudde mu nsonga n'atukula bulungi, okutukula omusaayi gutuseewo ng'atukudde, aba alina okunaaba olunaaba olwo, then alyoka addemu okusaala oba okusiiba oba okukola kala ibaadaat zonna oba okusoma Qur'ani, alina okubeera kanaaba. Then namba 5 mulimu inqitaa'u damu nifaasi, singa omukyala abeera nga azadde omusaayi ogwo ne gulekera ogwa nifaasi ogw'okuzaala, kiibo kituyita, n'atukula bulungi nnyo ng'avudde mu kuzaala, awo naye aba alina okunaaba olunaaba lwe tuyita olwa gusulu. Then ekisemba alimautu, okufa. Singa omuntu aba afudde tetuukirizibwa kubeera nga tumuziika, okujjako nga tumaze okumunaaza olunaaza lwa gusulu olwo, aba alina okubeera ke anaazibwa. So ensonga ziri nsonga 6. Kisooka khurujul maniyi, kuvaamu amazzi agazaala. Then ekyokubiri al-itikaa'u al-khitanaini, okusisinkanako obutayirira obubiri oba obwereere obubiri, yewayita jima, kwegatta mu nsonga z'obufumbo. Then oba omaze oba tomaze kasita weegatta mu nsonga oba olina okunaaba. Ekirala tulabye okubeera nga omuntu asiramuse n'ava mu bukafiiri, aba alina okunaaba. Ensonga ey'okuna n'engamba omuntu omukyala singa aba agenze mu nsonga, n'ey'omukaaga nayo ya mukyala singa aba amaze okuzaala, then ey'omukaaga ye muntu afudde, naye tumunaaza olunaaza lwa gusulu. Waliwo tuyita mustahabu nga so si wajibu, ng'okunaaba ku lunaku lwa Jumaa, tunaaba ku yawmul Eid, salaati istisqa, tunaaba naye olwo tuluyita olunaaba oluli mustahabu, nga sho ekisinga okuba ekirungi kale nga kyagalibwa nnyo atisiti obeere kwonaaba ku Juma, naye si wajibu. Si wajibu nti wotanaaba swala ebeera nfu, oba wotanaaba tojja mu Juma, nedda. Naye ekiri wajibu bye byenjogeddeko ebintu 6. Singa biba bituusewo ensonga ezo 6, oba kwa mpewo oba kuki, oba olina okunaaba, ekiri afdalu, oba si ekyo n'otayamama. Ezo ensonga ze zireeta omuntu okubeera kanaaba. Then tunaaba tutya? Tujja eyinza okuwanvuwamu naye tulina kyagikolera, kubanga twagala tulabe gusulu eno bulungi, omuntu abeere nga yeetegereza gusulu kyeki, gusulu tumunaaba tutya. Asiba nti wabula kigambo gusulu naye tamanyi na gusulu kyeki. So enaaba za gusulu zirimu emiteeko 2. Tulina al-gusulu kamil, olunaaba lwe tuyita al-kamira, bagamba nti oli afdal, nabbi yabeeranga kanaaba. Then wabeerawo al-gusulu mujzi', olunaaba olw'ebitundu, mujzi', waliwo oli olujjuvu ne luno oluki olw'ebitundutundu. Juz'u kitegeeza part oba ebintu nga tebijjudde, nga tebiri kamil. So olunaaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam lyabeera nga asinga okozesa, nalwe yabeera nga akubiriza nnyo okubeera nga tukozesa
ولنا تويتا الغسل الكامل لما حديث يا عائشة رضي الله عنها nga tubuulira nabbi waffe yabeera nga anaaba. Ekisooka kyabeeranga nga akola, ekisookera ddala nniya gy'osooka okulembeza. Era wano tugamba nti yenna agenda okunaaba gusulu alkamil yannuwi fi qalbihi, aleeta eniya mu mutima gwe, n'ova eri n'ogamba oti ngenda kunaaba lwakwetukuza, baka tugeze ng'ovudde mu heeve, omukyala badde mu nsonga, nvudde mu nsonga. Niya eyo yonna osooka okubeera nga okulembeza. Awatali niya teri ibaada etuuka. Buli ibaada yonna ekolebwa lwakumaliriza, niya yenna okusooka nga ekulembera. So oba tolina niya, ibaada eba nfu. So oleeta eniya mu mutima, si kwatula nga bewulira abantu abamu baali banadduwaze bateeka nawo ng'ogenda n'abagusulu gamba nawaitu taharati anil gusulu janaba. Eyo duwa eyo bamu baali baziteekamu nga baleeta adhikaari eyo nga bateera nawaitu nuwirira okunaaba gusulu janaba. Ensonga teriiwo, wabula tuleeta niya mu mutima nti ngenda kunaaba gusulu janaba. Mu mutima muli, si kwatula ku lulimi ng'otandika kunuwirira ng'agenda enkola yali y'abananka bali abana bidia. Then ekyokubiri ng'omaze okuleeta niya, no yaghsilu kafaihi thalatha marati, onaaba ebibatu byo bino eno emirundi 3. Onaaza ebibatu emirundi 3, nonaaba bulungi ebibatu bino n'obitukuza ng'omaze okuleeta eniya. Then yaghsilu farjahu biyadihi lyusra thumma yunadhifu. Kale tugamba nti yaghsilu farjahu, onaaza obwerere bwe, tugamba nti onaaza paati eyeetabye mu mikolo, oba awadde mu heeve mu nsonga, paati ogimanyi eyagenze mu nsonga ogitegeera bulungi nnyo. Eyo paati gyolina okubeera nga okuta bulungi, okwata bulungi ekyangwe nonaaba. Naye ffe tunaaba just okuva wano mu kiwato bwoti paka wansi eno nga kubisanga wano ku maviivi, n'okuta bulungi nnyo paati eyo nebeera nga etukudde bulungi. Kati nga yagenze mu nsonga onaaba paati eyo, yagenze mu nsonga z'obufumbo oba abadde mu janaba, era nawe omanyi paati yeetayo mu mikolo. Kati paati eyo gyolina okubeerako, osooka okola ki? Onaaza. Oba onaaza obwerere bwo bulungi nnyo, n'oyonja bulungi nnyo nobeera nga otukudde. Era abasinga obungi oba oyagala agenda amanju, sookera ddala ogenda emanju, oba okola istinja, okolere ddala istinja yo wetukuze bulungi eri, otawaaze ovuyo bulungi. Then odde wano ku paati eno otandike gusulu, oleeta niya, nonaaba mu ngalo, then nodda ku paati eyo yeetabye mu mikolo n'oginaaza bulungi. Olumala paati eyo, then yatawadda wudu'an as-sala, n'otandika ofuna wuzu ng'agenda okusala, nga wuzu y'eswala. Wabula nti wano wo wala yaghsilu qadamaihi, ebigere wansi byokka byokka byolekayo, naye ofuna wuzu ng'agenda okusaala. N'otandika ne bisimillah. Tekola bagamba nti wogenda okunaabira gusooka oyonjeewo, simuulawo bulungi nnyo abeere nga wanyirira, ng'osobola okwogerawo erinnya lya Allah tabaraka wa taala nti bisimillah, ofune wuzu ng'agenda okusaala. Kati okuba bisimillah n'ofuna ewuzu ng'agenda okusaala, n'otandika bulungi era mu ngalo, madmada n'omunyunguza mu kamwa, istinshaku no mu nnyindo, feesi ng'agenda okusaala, emikono bulungi nga wuzu wogimanyi. Atagimanyi agenda kujja mubuuze, namba yange ebeera ku neeno. Then olumala ofuna ewuzu n'olekayo ebigere byokka byokka, olumala then yukhallilu usulu sha'ri ra'as bilma, nobeera nga amazzi oyiwa amazzi mu mutwe muneeno, abamu bagamba kubbika mutwe, nobeera nga omutwe guno amazzi gatuuse ddala ku bikolo by'enviiri, ku nsimuko y'enviiri gye ziva eri. So abakazi abalina agaviiri agawanvu, abalina agaviiri aganene, n'abasajja abamu balina agaviiri aganene. Kati enviiri ezo gezaako okuyira amazzi mu mutwe muneeno gatuukire ddala ku bikolo, ku nsimuko y'enviiri, ku bikolo eri munda, usulu sha'ri. Oluvannyuma thumma yaghsilu thalatha marati, oluvannyuma naaba omutwe guno emirundi 3, okubamu n'ekyangwe bulungi nnyo, n'okuta bulungi omutwe guno eyo n'ekyangwe.
ne sabuni nonaaba omutwe guno emirundi 3 omutwe gwonna olumala then yaghsil jami' al-badan oluvanyuma onaaba omubiri gwonna ogusigadde wabula mubtada'an bil ayman osookera ku mukono ogwa ddyo nobeera ng'okuta saidi eno ya right yoka saidi ya right nonaaba saidi ya right paka ku kigere wansi saidi eya right bulungi n'okuuta ate era mu shuruutu okale mu bushuruutu mulimu adalk okukuuta n'ekyangwe si kubeera nga weeyira bweyizi mulimu okukuuta okwaterera ddala ekyangwe n'okuuta paati eno bulungi nnyo paka wansi ku kigere olumala ne weeyira amazzi saidi eyo then kati nonaaba ne paati esigadde eya right eya left nodda ku left mala right bulungi ku ayman thumma ala aisar nodda ku right nodda ku left side nonaaba guno omukono guno ogwa kono n'okuuta bulungi feesi paka ku kigere wansi saidi ya left yonna paka wansi ku kigere then weeyira amazzi omubiri gwonna then olumala awo abamu bagamba osobola okukola intikaalu nova mu kifo ekyo alamawudhi algusul nova mu kifo ekyo kyobadde onaabiramu nodda mu kifo ekirala wali nonaaba ebigere abamu osobola nonaabira ababeera nga watukula nga walungi onaabirawo ebigere gwe n'ogenda buzu nebeera nga ogimaze netuba tunaaba ng'omaze ofuna buzu oba onaaba wano eno si kirungi kukwata ku bwereere bwo kubanga olwedde omaze obuyonja omaze okubunaaza nga nomala n'ofuna neewuzu so kati oba onaaba wano yisaako buyisa kyangwe naye si kuddamu ate kutankatanka kuddamu kwekwatakwatako ku bwereere kubanga onaaba okwatako owuzu ojja kuba ogiise so onaaba nga weegendereza olumala okufuna ewuzu then nonaaba luno nga teweetaaga oddamu ate okukwata ku bwereere so lwe bayita olunaaba olwa alkamil then olunaaba olusemba nga nalwo njagala ndubawe ate nga lwe lusinga okuba olwangu wabula nti lwenva okwogerako lwe luli afdalu lwe lusinga okuba olulungi nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga akozesa ate omuntu yena akozesa ekintu ekiri afdalu aba akoze ekiri suuna ate alese ekiri afdalu aba alese suuna then osobola okunaaba olunaaba lwe bayita oba mujizi'u nalwo lukkirizibwa era gusulu ebeera etuuse mujizi'u tugamba tifahuwa eyaziru ma bihi min najasa otukuza just osooka nonaaba bulungi nojjawo najasa obukyafu lyo oba bukuguddeko babadde mu nsonga nosooka n'okuta paati eyo oleeta niya bulungi then olumala awo wayanuwi oleeta niya wayusamma n'ogamba ne bisimillah nti bisimillah niya ejja nti yakunaaba bakulize janaba n'ogamba niya yo ya mutima muli ya janaba n'ogamba bisimillah olumala basimala thumma ya'ummu badanihi al-ghusl n'obunya omubiri gwo ng'onaaba n'amazzi birima mubiri gwonna gwonna ogunaaba bulungi nnyo era owuzu yeesemba ng'obona naaba katugeze nga obadde n'ebbugumu ne wano osobola okujja wabula wano ekyawula okunaaba kuno okukuli okwa bulijjo nti wano oba n'eniya nti yaki ya gusulu oba janaba oba heeve oba biki gusulu yoba ozi nayo nze kunaaba gusulu niya y'okulembeza n'ogamba bisimillah ne weeyira amazzi go gwe n'onaaba bulungi n'oweekuuta bulungi nnyo paati zonna paka mu nnyindo oba mu kamwa olumala then n'ofuna buzu gwe n'ogenda era nayo gusulu era ebeera etuuse kubanga buli mulimo gwa niya gy'oba okulembeza yetuuse omulimu guno era nga yeolunaaba lwesinga okuba olwangu era abantu abamu mashallah tulukozesa olw'okusinziira ku budde ojja okulaba nga ojja kudda mubiri obudde n'obeera nga oluusi weewinaswala n'obeera nga osobola onaaba olunaaba olwo mangu n'ofuna wali buzuyo mangu n'ogenda ntaddamu kudda ate biki paati ya right left wano onaaba mubiri gwonna gwonna kaamira just ya'ummu badanihi obunya omubiri gwe birima namazzi otuuka wali niya bisimillah nga gwe weeyira amazzi go nga weekuuta bulungi nnyo paka wansi ku kigere olumala ngodda wali ng'ofuna buzu ng'ogenda era olunaaba baluyita lwa gusulu erimu gusulu mpanvu era nene
tesobola kubeera ng'osobola ogifunza mu dakiika 2 wabula kanjakomyawo omusomo guno ab'ebibuuzo inshallah bijja kuba byanirizibwa. Then okulamula ku gusulu hukumu ligusulu okulamula hukumu igtisaal gusulu mina janaba nga ovudde mu nsonga z'obufumbo janaba eramulwa etya. Ebyo nze naabeezo njogeddeko omukaaga kiri fardu oteekwa buteekwa wakyateeka compulsory kya bukake olina okubeera konaaba olwa aya ya Allah tabaraka wa taala gyagamba mu Qur'an. Allah yagamba nti wa in kuntum junuba fatahharu, wa in kuntum junuba, singa oba olina janaba fatahharu wetukuze. Eyo aya mu Qur'an ekakasa kino nti kiri wajibu oteekwa buteekwa kiri farada kya bukake kya buwaze olina okubeera konaaba. So bakubiriza mwena bangi nnyo muyigirize n'abantu abamu okunaaba tebamanyi kunaaba. Bantu bangi nga mukulu agenda mu nsonga mukazi yazaala n'okuzaala oluusi naye nga tanaaba nkwadde n'okwetukuza nti amanyi ne gusulu gyeri. Bangi nga alina n'abaana naye nga tamanyi na gusulu, azaala musajja mukulu alina abakazi naye nga tamanyi nti gusulu gyeri, nga ye musiraamu amanyi kufuna wuzu olumala wali ng'afuna wuzu asa n'okuvaayo n'agamba mbadde ne wuzu yange nengera buyingizi muzigiti naye ng'ava kwa wali n'omukyala naye nga ye alowooza abadde ne wuzu yagikuumye n'adda wali mu muzigiti. Bangi nnyo nga bakikola, ava wali mu nsonga n'agamba mbadde ne wuzu yange n'ayingira masigidi n'asaala, swala eyo ebeera nfu okuggyako hatta ng'omaze okwetukuza ne wayita emyaka 40 nga teweetukuzanga, swala yo ebeera nfu. So olina okubeera nga weetukuza olyoke obeere ng'osaala oba okola emirimu gya ibadaati. Saba Allah tabaraka wa taala atusaasire abeere nga atuwa okutegeera, atwongere okumanya n'okutegeera. Era nsaba Allahu azza wa jalla bambi atujuule nga tuli mu baddu abasiimiddwa mu maaso ge. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.